kakati ngena kutwala ku bulumbaganyi obukoleddwa eggwanga lya America wakati mu kola retaliation zombi zibadde retaliation attacks ezikoleddwa kubanga ekibaddewo America bwakubye tanka y'omuliraani mu Strait of Hormuz era namugamba tonda banga Iran namusabule Kuwait ne Bahrain. Kati America nagamba nti onsabulidde kye Bahrain ne Kuwait, America namulumba ku Kawshemu Island nebigwa bityo okujjako nga binaddamu biwedde. Kakati Irani bamaze okuyisa egaali mu ggwanga lya Bahrain n'eggwanga eritibwa lya Kuwait, kakati minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga n'akwata essimu n'akutandika okukuba essimu akubidde abakungu bafaanaganya emirimu n'akubira ab'Ebufalansa ku bulumbaganyi Irani bwekoze ng'alina obbanyonnyola. Ayogedde n'ab'Ebufalansa, n'ayogera n'ab'e Turukiye oba Take, n'ayogera n'ab'e Qatar, n'akubira ab'e Misiri, n'akubira ab'e Pakistani, n'akubira n'ab'e Saudi Arabia. Minisita wa Iran w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Abbas Said Araghchi akutte essimu n'akubira amawanga ago. Ayogedde ne General Asimu Muniru, jjukira nti ono alinga chief negotiator wakati w'eggwanga lya America n'eggwanga etibwa lya Iran, naye amukubidde essimu n'ayogera naye n'ababriefinga ku bibaddewo ku ngeri Iran gye yekubyemu amawanga agabiri n'ogezaako okulaga nti omukisa gwa diplomasi guyinza okuba nga gukyaliwo. Kale no Iran mawulire agaliwo, minisitule w'ensonga z'ebweru w'eggwanga egambye omukama waabwe era agitwala minisitule Said Abbas Araghchi oluvannyuma lw'obulumbaganyi Iran bwakoze Kuwait ne bwakoze Bahrain basobodde okwogerako n'amawanga ago ogashuwalinga nti ati wali buzibu tujja kwongera okuteesa wabula just wano tubadde omusajja tubadde tumudisipulininga kumulaga nti yakoze ensobi okuba tanka yaffe takiddangamu tagezangako n'akiddamu. Iran badde erabula America nti ogezaako n'ozanyira kagolomolo togeza n'ozanyira akagolomolo kassa. Message ya Iran ebadde nti akagolomolo kassa era Iran wakati mu kwepima essajja n'okwewagawaga okamala bafulumiza obutambi nga bukulengeza fast boats nga zirawuna Strait of Hormuz. Iran bafulumiza obutambi obwa bafulumiza video nga ziraga fast boats zaabwe ezidduka ennyo nga zirawuna Strait of Hormuz nga babuuza America oliwa tukwasa omutwe manyi mwepanka nnyo simanya mwe muyina z'ebbomba mwe muyina z'ekesi 135 muyina F35 simanya muyina za Abraham Lincoln muliwa. Iran yekalakasiza mu kagolomolo bannange kati bafulumiza akavidiyo nga kalaga amaato ga Iran ago agadduka emisinde nga gali mu kulawuna Strait of Hormuz nga gandi ani aluleeta tukoneko tukulage bana abasajja babalya mmere ki banampuliriza abasajja abairani abasajja abapazia kyonna kibalya bayina emputu tebatyangako bafulumiza video nga balaga nti Strait of Hormuz yaabwe tosobola kukola kintu kyonna bakangakanga bakoneko balabe emeri yaabwe ebadde eyita mu Strait of Hormuz ne bagikuba America yereese obuzibu omuliro ne gwake Kuwait omuliro ne gwake Bahrain. That is Iran IRGC. Kakati obutambi obuli mu kuvaayo bakulengeza air defense systems batugamba nti zibadde Patriot muna mu ggwanga etibwa erya Kuwait nga zifaafagana n'emizinga gy'abasajja egibadde nno mingi. Kati video zivaayo bakulaga ekibadde Kuwait nga Patriot zifaafagana nate n'emizinga gya Iran. Waliwo n'akabenje k'emmotoka akalabiddwako ku luguudo olumu mu kibuga ekiyitibwa Kuwait City. Adereva atidde oluvannyuma lw'okubatuka okubadde okw'amaanyi n'agenda atomera nate akabenje ako nako ne kaba nga kakwatiddwa katambi awabye oluvannyuma lw'okubatuka okubadde okw'amaanyi ddala mu kibuga ekiyitibwa Kuwait City. Era ge mawulire ge gamu obutambi bwe buva mu ggwanga etibwa Bahrain bakulengeza Patriot air defense systems nga zifaafagana n'abasajja aba Iran mu bbanga. Kakati bwe bitu bibadde kati mbagambye nti byonna ebibaddewo byonna ampuliriza ebibaddewo ebadde retaliation okitegeera babadde bawulira ggwanga kati lumaze okuwulira eggwanga ate n'Amerika n'agamba nti nange kanziremu okuwulira eggwanga. Kati Iran n'amala ate naye n'addamu n'akasukayo kaawo n'ebiggwa ne babisetolinga. Kati ekyo bakisetolinze naye ng'obuzibu buvudde ku mmeeri oluvannyuma bakisetolinze era embeera mu ggwanga lya Iran tewaliwo buzibu bwonna n'amawanga ag'omuliraano tewali buzibu bwonna. Bagambye nti Abbas Araghchi akutte n'essimu n'annyonnyola amawanga gano ekibaddewo byonna ampulirizanga bwe bitambudde. Kale n'eggwanga etibwa lya America bagamba nti nabo banyiize balagidde ennyonyi ne zigenda zikasuka ku kizinga bakiyita Kawshemu ekimu ku bizinga by'eggwanga eriyitibwa
ekimu ku bizinga by'eggwanga lya Iran nakyo kikubiddwa abantu abawerako era amawulire gakyayongera okuleka ndi gavayo kubanga gendengera kati galaga nti abantu abawerako bafunye ebisago ebyamaanyi ddala munda mu ggwanga etibwa erya Kuwait. In fact gakayingirawo bakulaga nti abantu abawerako bafunye ebisago ebyamaanyi era basuubira nti wayinza okubaawo abafudde naye tebannaba kufulumya lipooti nzijuvu abakulembeze oba ab'obuyinza munda mu ggwanga etibwa erya Kuwait. Kakati byonna nga bwe bibadde eggwanga eritibwa erya America kye bakoze kwe kugenda nabo ne bakwata mu kyemba ne bagenda bakuba ekizinga kye bayita Kaushem. Tolina kusemba nakyo, omanyi mu byonna ebitambula amawanga gano gombi buli omu abadde alaga munne nti bw'okola kino nja kukola kino, tewali kusemba. Bw'oli bwakukuba n'osirika kitegeeza nti oli munafu. Oli kasita akukuba n'osirika bw'oti kitegeeza nti oli munafu. Kakati bombi tewali alaga bunafu, olina okulabika nti weebereramu omusajja bw'akkuba naawe n'ogenda maaso n'okulabika nti omulumba kimafiya. Kakati tegedde nti ekizinga ekibayita Kaushem eggwanga etibwa erya America ligenze maaso n'okulabika nti nawo likoze obulumbaganyi era ne likuba enfu z'eggwanga eriyitibwa erya Iran. Bakubye enfu za Iran eziwerako wano tebannatubulira extent of damage era nga bwe kiri ku Bahrain era nga bwe kiri munda mu ggwanga etibwa erya Kuwait, ne batugambe nti bakubye enfu eziwerako ez'eggwanga lya Iran wano ku kizinga kye bayita Kaushem mu mbeera nga bwetambula kirinaanye ekitundu kye bayita Strait of Hormuz. America agenze maaso n'okubika nti akubyewo wano. Kakati amafuta katala ak'ensi yonna agagenze maaso n'okubika nti gazzeemu okuba nti galinyeemu n'ekitundu kimu ku buli 100 oluvannyuma lwa escalation eno okuba nti ezzeemu. Amafuta agatali malongoose gasobodde okulabika nti gabuuse okuva ku $1 crude ge bayita Brent gabuuse okuva ku $1.5 ne gagenda ku $1.9 kakati yo baro neba nga egenze ku $9 ekigalani kigenze ku $7.5 oluvanyuma nate olw'obulumbaganyi obugenze maaso n'okuba nti bukoleddwa ku ggwanga etibwa erya Kuwait n'eggwanga etibwa erya Bahrain ate n'obwo bukoleddwa ku ggwanga mukwano gwaffe eritibwa erya Islamic Republic of Iran nga bwe tugenda maaso n'okuleka nti tugalengere wabaddewo okuwa amafuta okulinnya naye mbagambye nti byonna bikyagenda maaso n'okuba nti bitambula bito wabula enteeseganya zikyaliwo. America bagamba nti enteeseganya zikyaliwo ye America egamba nti kyekoze ebadde mu self defense ne bakkiriza nti enteeseganya zikyaliwo zijja kgendera ddala bulungi nnyo ampuliriza mu maaso bajja kgenda bulungi nnyo mu maaso n'enteeseganya zino era ebibaddewo bikomye ebibaddewo ampuliriza bimaze okulabika nti bikomekerezeddwa beekubye ne bamaliriza kakati bazzeemu dda okulabika nti booli awo badda ku bya diplomasi kati okuteesa kwe kulina okugenda mu maaso n'okuba nti kuddako naye nga otegedde nti ekizinga kino kiyitibwa Kaushem America kyalumbye. Kizinga kya Iran ekirinaanye Strait of Hormuz. Iran mu kudifendinga ennyo Strait of Hormuz defense ya kagolomulo okusinga eri wano ku kino ekizinga. Drones ne ballistic missiles eziwerako kigambibwa okubanga ziri hidden underground ku kizinga kino. Abairani basima ne bateeka eyo. Ku kizinga kye bayita Kaushem okudifendinga Strait of Hormuz. Tebeetaaga kuva Tehran, tebeetaaga kuva ampuliriza Isafahani oba ebitundu ampuliriza ebirala, wabula beetaaga kulabika nti basinziira wano ku kizinga kye bayita Kaushem. Era reaction yonna gye bakola basinziira wano. Kati okusinza ku America agamba nti ekizinga kino kiri strategic nnyo era eggwanga lya Iran yensonga lwaki nti ennaku zino zonna America agamba nti mu self defense operations zabadde ennumba zabadde akola ngo alumba Iran asinga kuba wano. Lwaki asinga kuba wano? Wanampuliriza
ku kizinga kye bayita Kawshem we wali defense kizinga Kawshem oba Keshem ampuliza we wali defense y'omusajja ayitibwa mu Iran agamba nti wano kumpi ne Strait of Hormuz era katugambe nti kizinga ekisangibwa mu Strait of Hormuz Persian Gulf square kilometers ziri 1,500 kyawukana ne kitundu kibayita Clearance Strait awo kizinga osobola kibalira mu Strait of Hormuz eyawamu eggwanga lya Iran mwe liyina underground bunkers mwe batereka drones mu bagenda maaso n'okanti oboolyawo bategeka obwato obulwanyi gye babukukulira gye bagenda maaso n'okuba nti batereseze ballistic ezirina okudefendinga Strait of Hormuz y'ensonga lwaki nti eggwanga lya Iran likubawo nnyo rather eggwanga lya America wano we basinga okutagetinga ennaku zino baagala oboolyawo okendeeza ku maanyi ga Iran singa gaba weegali okudefendinga oba kale baagala okukendeeza ku busobozi bwa Iran okudefendinga nate Strait of Hormuz kati wano defense yonna weeri y'ensonga lwaki basigadde batagetingawo n'okutuusa ampuliza olunaku olwaleero naye nga mu byonna ebiriwo biwedde bigenze maaso n'obika nti oboolyawo biwedde tewaliwo kulumba kulala kuliwo ssaawa eno okujjako nga kunajja luvannyuma Iran egamba nti mu byonna byekola eba ekola retaliation era ekibaddewo Amerika yasoose nabo ne basumulula fire yes Amerika yasoose kati bo bagamba nti ffe tuba tukola retaliation tewali kirala kyonna kye tuba tukola okujjako tuba tukola retaliation kale embeera bwetu bwebadde temporarily eggwanga lya Bahrain nabo babadde bawaliriziddwa okuggala nate obwengula bwabwe naye oluvannyuma netutegeera nti bagenze maaso n'okugamba nti babugudde yo Kuwait ku kisaawe ennyonyi tezinnaba kulabika nti ziddamu okuggwawo oluvannyuma okuba nti kibadde damaged olwa ballistic ne drones ezikasukiddwawo akadde kano CENTCOM egamba nti ati wali buzibu bwonna bw'amaanyi bubaddewo drone ne ballistic bazikutte ate Kuwait bagamba nti abantu abawerako balumiziddwa mu bulumbaganyi obukoleddwa nate Iran IRGC yewanye egamba nti base is sensible era egamba nti libadde essomo eri America obutaddamu bazanyirako naddala mu kagolomolo akayitibwa Strait of Hormuz. Senga Sumaya Habo Center addamu okujjukiza nti ali wali tula ku kyali hamu maaso ga geeti yali hamu yokusatu akujja n'eddagala nga lya butonde na mmere akuleetedde Magima Plus eri abaami bakuze mu myaka nga mwaga okutereeza prostate ezibatawaanya Magima Plus ono agenda bayambako mmwe abafuuyisa olumu omugongo tosiba musulo n'amaanyi ag'essenge nga